singe badde timu ya mpira nga basayininga na sente nga nzirina bombi nandibadde basayininga busayininzi naye ekyokusalirwa okusala okw'ebyobufuzi kwa muntu si kwa sente nti omusayininga nga asayininga muzannyo w'omupiira. Ebibiina ebitabawadde kaadi ndoza birina ensonga zaabyo, ate ensonga zaabyo ndowooza nga zitegeerekeka nga bwe naboogeddeko, tebajja mu biruubiro bya pulojekiti yaabwe. Singa nali wa poliisi nandibadde naggulawo dda okunoonyereza ku kibiina kino ekya NUP olw'emivuyo emiyitirivu gye kyenyigiddemu. Bino bigambo byayogeddwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Singa yali wa poliisi yandibadde yaggulawo dda okunoonyereza ku kibiina kino ekya NUP olw'emivuyo emiyitirivu gye kyenyigiddemu. Tugenda beera nga tubitunuulira. Olunaku olwaleero empologoma ya Buganda esobodde okubeera ng'ekomawo mu ggwanga era ng'alabiseeko ku mupiira ogw'amasaza ogubaddewo. Tugenda beera nga tubiraba mu ngeri emu. Akakiiko k'ebyokulonda aka Uganda Electoral Commission kavuddeyo ne kateeka ku nninga era ne kasamoninga Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ekikolwa ekyokugula kasooli ku kkubo. Electoral Commission egamba kino yakola kikyamu, yava ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda. Nsonga ki? Ogenda kubeera ng'obiraba. Electoral Commission ebadde ki? Awonze naawe egamba yali tateekeddwa kukola kikolwa ekyo. Byonna tugenda beera nga tubitegeera. Wona alumiriza ekibiina kya NUP nti okugaba kaadi kisooka abakyala ku abamu kubakozesa, ate era nga alumiriza nti yawaayo n'akasente. Y'omu ku baagudde mu kamyufu oba abataweereddwa kaadi ya NUP. Omubaka Odongoto yavuddeyo n'agamba nti NUP eno esusse okubeera nga esuula abakulembeze ababaddewo. Osuula otya Mpuuga? N'osuula Ssemujju Nganda omutaddeko omuntu. Era agamba tamanyi butya bwe baneetakkuluzaako NUP eno efuuse ekizibu. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Ekaseese abantu abawerako battiddwa, so nga ate n'ebundi bujjo 7 guttiddwa. Wabula mu kufa kuno tulinamu ebibuuzo ebyaddala. Naawe mu vidiyo ze ngenda okulaga ezettemu eribaddewo olunaku olwaleero njagala tuzirabe ffenna. Ebibuuzo tubyebuuze ffenna. Ombuulire we nnaaba nnimbye ontereezeemu. Nze nina ebibuuzo. Omanye amawulire abamu bwe tuba tugakola twagala tusukke ku layini ze batuteereddewo tubeeko bye tutunuulira. Ennumba gye balumbyemu abasirikale ng'ovudde ku nnumba, engeri bano abaagenza okutaasa gye basseemu bano abattiddwa, awo njagala tutuukewo. Munnayuganda ompe endowoozayo. Tugenda beera nga tutuukirawo ddala ebigambo tubyogere. Amawulire mangi genkuleetedde olunaku olwaleero era nga tosaanidde kubeera ng'osubwa. Waliwo eyagoba Bobi Wine mu bitundu bya Agago, wabula olunaku olwaleero Bobi Wine avunnamizza Agago. Oyo gw'olengera ye Bosimic, Bobi Wine avunnamizza Agago. Ye Bobi Wine yajja kukakasa buli agamba eno tolinnyayo kumulagako. Ogenda beera ng'obiraba mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Negattaako bwegassi mukwano gwange ebigambo tubyogere ffenna. Katukolemu bwe tuti katono nnyo then nzije tusumulule. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako basebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Sikutwala just for granted. Bannange nsiima. N'obubaka bwe muteeka wansi mu comment, amazima amatuufu gali nti mbusoma ate era tusiima. Endowooza zammwe enkulu nnyo zikuza emikutu gino ng'ovudde ku ki n'abakulu basoma obubaka buno era oba oli awo emmesagi nejja
nebaga wano tukitegedde. So teeka yendowooza yonkulu nnyo mu mboozi tuba tukoze. Buli mboozi tugikola olw'ensonga gaba mawulire mangi ne tukwatako ago gokka ag'ensonga ge tubaleetera ge tulowooza nti makulu era mugeetaaga ge tubaleetera. Njagala kubeera nga ntandika n'ebigambo by'omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba. Katono nnyo si bye tugenda otunuulira naye in fact ndowooza katubigende mu bugenzi watali kubeera nga nkuresa. Mathias Mpuuga Nsamba yavuddeyo n'agamba singa nali poliisi, singa naggulawo dda okunoonyereza ku kibiina ekyo, agamba nti ekibiina kino kiyitiridde emivuyo. Mpuuga agamba singa nali poliisi, singa nze natandika dda okunoonyereza ku kibiina kino ekya NUP, emivuyo mingi. Owekitiibwa Mpuuga bw'atyo bw'alowooleza ekibiina. Namulabyeko ku NBS nga David Lewis Rubongoya amukunye emimwa. Natandika okubeera nga anyeenya mutwe gwokka ne nga okay, awe tuli oye Rubongoya. So Rubongoya agambye tetukuyinaako buzibu. Ensonga emu gy'olina okukola, gwe vaayo nnyonnyole bannayuganda ensimbi zaabwe ze watwala wazitwalira mu kkowa ki. N'ekirala nga NUP ife omulimu gwaffe tetuliwo kujja kwogera ate ku bannaffe abali mu opposition. Fokasi yaffe eri ku Mwami Museveni. Tetulina budde ate budda kukubeera ku bannaffe tubumalire kuba talina na makulu nga DF. Kuno kwabadde kuba Katonda wange. So byebyo Mathias Mpuuga ye bw'atyo bw'agamba. Ni Abaganda balina olugero olugamba nti eryato erikusomesezza bw'omala okutuuka toliyita kyato, n'eddaala erikwambusizza bw'omala okutuuka tolisamba kugwa. Okategedde kakati NUP yamuwa ebitiibwa byonna, emufudde rope, emufudde commissioner, emuwadde okubeera amyuka president mu Buganda, byatafunangako mu bulamu bwe. N'ebibiina yonna gy'ayise teri kibiina kyamuwa mukisa. N'eno gye yabifuukidde ali mu kugamba nti ku mivuyo egiri mu kibiina kino, singa nali poliisi, singa natandika dda okubeera nga nkinoonyerezaako. Ye Mpuuga tetugenda beera nga tumulwako. Katutunuulire waliwo wano omwana ow'obuwala eyavuddeyo n'atukolera akatambi kano. Katusooke tukalabe then tukomewo tweyongereyo. Nakiboga bannange mbalaga akazimbe kano konna the late President Idi Amin Dada yakatugulira nga bwe mukalaba kaliko Uganda House. Naye mbalopera Muzeyi Museveni ne ttiimu ye oba ne ka group ke baatunda ekizimbe kino kyonna twasigazaako awo wokka woolaba okuli ekigambo Uganda House. Naye eri yonna taata Idi Amin tukulopera fight hard tulabe nti government eno tugijjako ate esobola okukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukulopera nti buli kimu kye wakola kye watulekera wano e Bungereza Muzeyi Museveni ne group ye babitunda ne beekolera bye baagala. Okay, kale byebyo najano nembagamba nti embassy eziri okwetooloola ensi eza Uganda zonna zazimbibwa Idi Amin Dada. Era nga yazizimba mu bifo bye tuyita prime place. Kiki tuba tutegeeza nti bw'ojja mu Uganda ng'ovudde Kenya ekitebe n'okizimba mu kibuga Kampala wakati. Kakati Amin yazimbanga bw'agenda e Bungereza ng'azimba ludda wa London. Bw'agenda mu America New York. Bw'agenda e Kenya ateeka mu bibuga. Bano batunze bamazeewo.
bano bo batunze bamazeewo. Amin Dada eyali teyasoma yalowooza ku kuleeta satellite mu Uganda n'azimba ey'Empooma ne gye yatwala eyewaabwe Mambuka. Naye bano bwe bajja bo baakuba bukubi. Bagamba Mwami Museveni tokuba ssebo eno nno satellite ekola biki tokuba ssebo tuyina egi. Amini atasoma yagamba mu Buganda mube ne satellite ne waffe tube nayo. Yandyeyagaliza n'ateekawo abo oba n'ataleetera ddala naye ali munna Uganda. Kakati byonna byeyakola batunze bitunde babimazeewo. Batunze bitunde babimazeewo. Kituleeta ku mboozi egamba nti eggwanga lino lisaana libe n'abantu. Ekisooka nga bannansi kimu. Ekyokubiri nga bantu abatambula ne generation nga basobola okutegeera omulembe gwe balimu biki bye gwetaaga baagala ki kye bayinza okukola n'ebiringa ebyo okwawukanako. Daba gavumenti ya Mwami Museveni gwe tunuulira abasajja bwe wandibadde nti bawi b'amagezi ojja kusanga Moses Ali ojja kusanga basajja bali myaka 8 awo 8 gye bali eyo. Nojja n'otunuulira ku gavumenti abasajja abali ne ani ono wa Cameroon Paul Biya. Oyina kugundya Paul Biya eyo Jimpe ekoko ya Paul Biya tuveho lumu awo eya Paul Biya. Bino bye bizibu ebituleetera mu nsi nti kyandibadde kirungi omuntu n'otambula ne generation etambula ebyo ebiri mu mulembe ogwo. Nakati gwe tunuulira Paul Biya wuno ye wa myaka 92 atwala omulamuzi bamusedde wa myaka 94. Kati wuno eno chief of staff ow'amagye uyo 91. Nojja wano senator wuno 84. Minister wa eyochi justice wuno 83. Nojja ku National Assembly speaker wa myaka 85. Goloza obayinza kola ki abantu nga bobalaba mukaga bakola emyaka 237. Emyaka 237 sijoka bakola emyaka ngemeka. Katsoke tumala okulaba abantu mukaga mu government eya Paul Biya tujje tukuwe n'ebirala. Katsoke tugatte emyaka gy'abasajja ate oba tebaagala kuva mu ntebe. Njagala kulaba wano babeera kwemeka kali chuleeta. Kati ono 92 bw'ogattako 94 egyo 186 n'ogattako 91 ofuna emyaka 277 n'ogattako 84 emyaka 361 n'ojja n'ogattako 83 emyaka 404 n'ogattako 85 emyaka 529 abantu mukaaga bakola emyaka 5. My goodness. Eno Africa. Eno chi Africa. Kati ng'okyali awo uwe Djibouti ne yakotte mu constitution najjawo. Eno tugamba Africa. Kyokka bye bakola bwe bamalawo ensi nga bwe tulabye ebya Uganda bitundibwa butundibwa.
bwe bamalawo ensi owa Djibouti mukwano gwange naye yamaze okubeera ng'akiggala owe Djibouti yani owe Djibouti ye mukulu amanyiddwa nga Osmaili Omar ono yakabaka nkabule ebisanja 6 Constitution yagikutteko era naye mujja ku 75 nga mwami Museveni yali akoma ku 75 n'agikwatako nono yagikutteko kakati bwamala ogikwatako mu 2010 yakyogerako ng'era ye president n'ayagala ogikwatako Constitution ne bamugaana ku luno yamaze n'agikwatako abo be bakulembeze ba Africa n'owa Djibouti yamaze okubeera ng'agikwatako kati gonkakasa otya ntwali tutuuse okwefuga ng'ensi zirina ebisolo ebifaanana bwe bityo anyway tuveeyo tweyongereyo mukwano gwange empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mutabani wa Luwangula Muteesa olunaku olwaliro akomyewo mu ggwanga okuva ebungereza gy'abadde gyali yagenda okubeera nga afuna obujjanjabi Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaliro okusinziira Katikkiro wa Buganda avudde naga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri leero ku makya akomyewo okuva ebungereza gy'abadde okumala sabbiiti ng'emu gye yali agenze ku mirimu egitali gimu era mukimye bw'akomyewo nannyinimu asiimye okubeera ennakivubo mu kuggulawo empaka z'omupiira ogw'amasaza okuggalawo omupiira ogw'amasaza Ssaabasajja Kabaka yoyo akomyewo leero mu ggwanga olukomyewo n'ayolekera ennakivubo okubeera nga aggalawo omupiira ogw'amasaza oguyinze olunaku olwaleero era nga gutambudde bulungi okusinziira gw'omupiira gutambulidde ddala malidadi sana Ssaabasajja Kabaka abaddewo n'akwasa abantu ebirabo nga bw'omulengera Smailo yeeyo Smailo yakomeddewo ddala mukwano gwange ekikopo akwasizza ttiimu ya Buweekula ekikopo eky'empaka ez'amasaza ga Buganda eky'omwaka guno Buweekula ewuttudde omuntu esabudde omuntu Mogani ng'oseka mwe mwabivaamu oli waawa ttiimu ya Buweekula eweereddwa cheeki ya obukadde 12 eweereddwa cheeki ya bukadde 12 okubeera nga ewangudde oba okubeera nantameggwa ow'ekikopo eky'empaka ez'amasaza era bw'etyo nebuukawo n'omusimbi omungi bwe gutyo kale tugenda beera nga tuvaayo eyo yoga omwana wa Muteesa bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza tugende eri omukyala tugende wa His Excellency naye nga tetunnabagendawo waliwo eyagamba Bobi Wine tetukwaniriza agago era tetukulaba nga olisaze eno teri yayinza kwaniriza si mulala ye muyimbi amanyiddwa nga Bossimic naye kyonna ekigudde agago tugenda kukiraba munzikirize nsooke mbeebaze mikwano gyange njagala kwebaza abawulidde omulanga gwange banayi neyanziza neyanzeege waliwo atuwadde wano omutwalo Farida
Nalukwago, thank you so very much. Njagala kwebazaako waliwo atuwaddeyo gumu 3 naye eriko mobile money terina linnya ne webale nnyo. Waliwo atuwaddeyo 7 nawe webale nnyo webalire ddala. Njagala kwebaza waliwo eyatuwadde yes Sauda Nakakande bambi webale nnyo webalire ddala. Yatuwadde emitwalo 10 mu 10 webale nnyo webalire ddala mukwano gwange. Then Robert yatuwadde emitwalo 2 mu 10 neyanzege mu ngeri emu. Waliwo Muhammad Wandera yatuwadde emitwalo 2 webale nnyo webalire ddala. Waliwo ne muganda waffe okuva mu United States yatuwadde emitwalo 10 mu 10. Nsiima nnyo. Njagala kubasaba mikwano gyange twagala kuzaawo kasimu akasimu kayonooneka. Gwe wenna asobola enamba y'essimu yeeyo ku screen tuyambeko. Manyi nti tulina tiimu nene, manyi nti abatugoberera muli bangi, kino tusobola obeera nga tukikola. Sofa twakafuna emitwalo 25 mitwalo 28. So mbasaba mikwano gyange munkwasizeeko. Sibasabangako naye nkibasabye munkwasizeeko. Katweyongereyo. Njaga otuwa akatambi ka Bosimiki ne few moments later. Don't want Bobby Wine. We don't want Bobby Wine in Agago. We don't want Bobby Wine in Acholi. We don't want Bobby Wine in northern Uganda. We have so many reasons. So many reasons. A lot of reasons. Today I talk with a lot of hunger. Bobby Wine is not welcome in Agago, in Acholi. No. A few moments later. People power! 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 I said people power! 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 Agago! Thank you, Agago. Thank you, Agago. Thank you, Agago. This is Agago district. This is Agago district. Kakati omukulu Bosimiki tulinza agenda kuvaayo agambe ki? Nti ki ekyabaddewo? Waliwo abagamba nti Bobi Wine tajja kulinnya Masaka bwe yagenda yagisannyalaza. Abantu ne batugamba akoma mu Buganda wokka. Bannanga ava mu Northern Uganda. In fact olunaku olwaleero lwagaddewo Northern Uganda. Olwaleero lwagaddewo. Wabula nga kibadde massive. Abamu twali tutidde nga tugamba baani abagenda omulinda eno. Eno Museveni nga yalimba abantu baayo. Bonna bannange bali kye batukoze. So byebyo ebibadde Agago naye nga avaayo nga bwe mulabye oba bwe muzze mulaba amakubo nga makyafu. Ne kati musajja atuuse ne bimusobera. Atuuse ne bimusobera, of course ayogedde n'abantu baayo naye si byangu. Ayize n'ennimi kakati eryo lyekkubo olwo naakomawo awoolengerawo w'alina okuyita. Eryo kkubo amazzi gaasaze. Bimusobedde atunudde ne bimusobera amala n'asaba omuzindaala ayogereko gye bali. Nesooka otuwe ng'ayogera olulimi lwabwe. Bobi Wine ayize ennimi anaagenda okuva eno nga takyamanyi na Luganda. Mutuweeko. Pano Padano! Pero wa! Pano wa! Pero Padano! Ojone! Ojone! Jome Padano! Jome Padano! People of Padano! Pato! Apoyo Matek! Apoyo Matek! Atema be! Utema be!
kale wanadda nga amanyi Oluganda Mukama anaaba asaasidde nabanga atagenda buli wabadde atuuka ng'ayogera ku lwabwe essanyu nga libatta. So tuwe Katambi ng'akomawo bannanga amakubo mabi ensi etali ntegeke tuweeko. Keep talking about exactly like this one. This road can be big because when the road closes, there's no business. Yes, that's right. You can change all this in your vote. Okay. Don't allow to be given one yellow T-shirt and 10,000. That is why the money that is supposed to repair the roads and the bridges is stolen and nothing is going to be done. Ndowooza olabye ekkubo tuweeko banga tugendera mu maaso wali wekabadde kaggwerako awo eryo kkubo lw'abantu balimu myaka 40 years mu buyinza ebyo bye tulina. Anyway, katuveeyo bwe baba bagenda bayita mu nnyonyi n'ebiri wansi tebabimanyi. Oba Nabbanja agendera mu nnyonyi, oba ani nnyonyi, speaker nnyonyi, bino tebabimanyi. Batuula we bagenda ne bababuulira ne babawa t-shirt awo ne basigala nga bayagga. Liri ekkubo abantu we bayita. Dowoozaamu olwazizza omwana ye bannaayo olwaze ng'eddwaliro olijjeewa. Osale ng'olijjeewa. Pozi nga bagambye nti mu mazzi omwo mwe muli akadagala koyinza okuyengera omwana. Anyway, tusabire omukulembeze atuuke kubanga akomawo wano Kampala olwaleero. Tumusabire asobole okubeera nga atuuka. Now, bwe tubanga tuvuddeko awo njagala tugende butereevu ewa omukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja. Akomyewo gugenda kuseka. Ab'e Masaka bo bamaze dda okwetegekerera era bakonfaminze dda nti poliisi bagitegeezeza tewali byakugamba mbu simanya mwabuukinze leeti simanya mwakoze ki. Ab'e Masaka bagamba katubuukinge nga bukyali poliisi teri kyekwaso. Tuwe ku Namayanja. Nti wajja ye Liberation Square. Tujja kikozesa kubanga n'abalala tebakozesa. Ekifo kye bayita City Square nga ogendawo oba okoye oba weebase oba osoma oba oyogera awo ne weeba demonstration w'okola ki nti Masaka City tumaze okufuna olukusa officially olutukkiriza okukozesa Liberation Square. Twagala poliisi ekole etuwe protection. Tukolerewo tusabe akalulu tuteeka
nga bakatuwadde tukawangudde. Amasaka ayogedde. And the police is mandated to give us protection. You know? We are demanding for that. And it must be without any compromise. We need fair treatment for all political players, NRM, FDC, NUP, among others. We all need to be treated equally. Yes. Mwe mubeba kaka mukole ebituufu mukole bye muteekeddwa okola tutuukirize ekigendererwa kyaffe ekyokununula Uganda lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. Ye Meeya Namayanja owa Masaka City era nga wa National Unity Platform amaze okubeera nga akakasa nti ekifo kimaze okubeera nga kisecuringibwa kisasuddwa tewakyali kyebabanja. Jjukira n'aba Essembabule wa Goleti Namugga nakyo kyaggwa dda. Kakati bintu bya kukakasa nti effe kiwedde poliisi temututaataganya. Katugende abantu abamu bwe baba mu makaadi kiba kizibu. Era nyongedde okutegeera nti NUP buli muntu gwe ya makaadi yagimumma olw'ensonga. Waliwo omukyalo gwe bayita Fausta Bitano. Fausta Bitano bamumma makaadi. N'ebigambo byayogera bikulaga nti NUP yali ntuufu mu makaadi. Bamma David Musiri ebigambo byayogera ne byayogera n'ebikolwa ebyaddako nga biraga yayina ebigendererwa birala. Kati NUP tewali muntu gwe yawa kaadi oba gwe yamma kaadi ng'egimumma mu nsobi. Buli gwe bamma yali asaanidde okummibwa. Era abo be bamma ne batavaayo abo be baali abatuufu naye oba oli awo ng'abakulu balina ate kye beetaaga. Njagala tuwulire omukyalo ono Fausta Bitano byayogera. Baana bangi besides waliwo abaana ab'obuwala nze bemanyiiko nga babateekanga ne muki nga bamalanga bakozesa oba tolina ssente ng'ogenda owaayo bibyo kufuna ate waliwo n'abaabiwaayo ne batakola ki ne batabawa okumanya nga bantu bannange singa nze nagamba before nga kadi zifulumye nagamba amoke singa NUP yajja ne bagamba Bitano before Bitano twagenda twakusindikayo nga tulabanga okola ki ojasobola naye kati wali wazze akusinga amaanyi era ensonga bwesi nze ndi mukyala ali obedient nandibadde kadi nali nvaamu before naye bakulaga nti ne ku last moment okumanya bali abasajja ababbi bankubira essimu ne baŋŋamba lawyer batugambye gwogenda okwasaganya omusango gwa buwembo. Fe aba NUP batutadde nnyo ku bunkenke nti bw'oba ovudde mu kibiina ababadde aba NUP si kyali wa NUP bw'oba ovudde mu kibiina simanyi musango ng'ate bo bennyini bakwata kadi ne bazeewa ne bazeegabira. naye mukawedde okuwa ku ya kansa eno obadde wano ku State Hall okuwa ku State Hall ne kakati okyatambula nateekamu era miliyoni 7 nazikwata n'enzigaba ofuna kadi yange ya LC5 era wateeka miliyoni 7 era nateekamu 7 ate zo naziwasembayo naye nga ne beef era nateekamu so tewaliwo ezo zo ze nateekamu nazikozesezera zadde Bitano olinga ngamba nti tewali afuna tikiti ya NUP nga twadde mu tebali abebisima nga tewali akutereddeko ssente nti omuntu omufere omuntu ategerera NUP Mityana omuntu NUP gwekkiririzaamu mu Mityana yowa NRM Mr. Butebi taata wa mubaka zaake kitegeeza Butebi yasalawo bya NUP mu Mityana ekisinga okunnuma nti petitions nze nganze omuntu natwale wa Mr. Rovan's petition esusemeka 5 nga mutegeeza obuzibu obuli Mityana naye nga yeefuula ti Mityana ngimanyi okukola ki okusinga ekizibu ekinene nnyo nti buli kimu kisalibwawo mu bbaale ye ya Emirates
omwami watuza meeting za NUP bwatuze za NRM ekiro watuze za NRM ekitegeeza decisions za NRM eza NUP yazisalawo NUP yategeera amazima nasanga ekyanyamba we nagendera Mityana okwesimbawo nasanga petitions ziringa 20 nga zikulembera mwami Mugisha ne team abakulembeze b'Emityana nga bazitwala nga ba complaininga ku nsonga ki yemo kati nze ngendo okutandika okola petition okulaga obutali mu mativu obuli Mityana ngoridi nga bangamba nedda roba nziye nyindi byoyogera tubimanyi kale omukyalo ono kyekyamulemeseza okuwaayo ssente ku guno omulundi bamuwe kaadi kuba eri agambye yawaayo $7,000,000 kyekyamulemeseza ku guno okuwaayo ssente bamuwe n'ekirala ekisinga okwewuunyisa nti bonna abavaayo okuteeka NUP ku nninga tewali ayina bukakafu wabula boogera bwogezi singa oli avaayo n'agamba genda obuuze gundi oba gundi teyamukozesa n'amuwa kaadi singa buli avaayo atuyamba n'atuwaayo omuntu nti kale ani njagala kuwa kyakulabirako nti Namuddu Brenda oyo okufuna kaadi David Lewis Rubongoya yamulimu woba wakana genda omubuuze singa batuwaayo omuntu ne buli ayogera atyo nawaayo ssente kakirageza twali mukulembeze mulungi duli NUP bwe kibanga kituufu yakuwa kaadi nene kutegeera nti gwoli muyiwanguzi kati yakumye tugende maaso bwe tubanga tuvudde ku Fausta 5 simanyi ndowoozayo gwe bwe tuba tuvudde ku Fausta 5 tugende w'omukulu amanyiddwa nga Odongo Oto Odongo Oto yavuddeyo n'anenya NUP mu kunenya NUP ng'agamba nti tamanyi kizibu kyajja mu byabufuzi NUP ekutte abantu ab'omuzinzi bonna n'ebejjako n'ebateeka ebbali era Odongo Oto agamba nti bano balabika baalina biased ku Mathias Mpuuga Nsamba lwakuba abasinga obumanyirivu okwata otya Mpuuga n'omwejjako olwaleero nga mukutte omwami amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda ate ne musasula ssente abantu bajje bavuganye Ssemujju Nganda bw'obuuza Odongo Oto nti leeta obukakafu obulaga nti NUP erina beesponsalinga okujjayo Ibrahim Ssemujju Nganda wallahi ne bw'omukwata n'omutwala mu kkooti tayinaawo kati bano bafededi politicians takyalina nakyayogera mu bantu buli wayogera bawulirira ddala omuntu ayogera nonsense nabo bajja bakole babeeko kye bakommunicating eri abantu ne beerabira nti abantu babasunga babalabira ddala nga bagwe baddalu kubanga tukkirize Ssemujju Nganda agenda okujja ekira waliwo eyaliwo yali takooye nti nzize waka ngenze Ssemujju jangu Ssemujju yajja n'akompitinga n'awangula singa NUP yabadde sekretary ya Ssemujju vaayo wakati mu kisanja NUP yandibadde mbi ne bwe kibanga Electoral Commission yateekawo ebifo bino obudde buno biri vacant tebiriimu bantu kyova olaba bateekawo gamba gwe NUP leeta owuwo NRM leeta owuwo DF leeta owuwo PFF leeta owuwo muvuganye tulabe ani agenda okuwangula ekifo kino obudde buno ekifo kirwanirwa
NUP teze kutomera gundi eze kujjuza kifo Electoral Commission kyeyagamba nti kiri vacant kyetaaga omubaka abaddeyo emyaka 5 giweddeyo twetaaga omulala oba bannakira baddemu balondo ono ekiddamu kulondesa kitegeeza ekisanja kyo kyaggwako kati ono yavaayo mbu musasula abantu n'ogeza omubuuzo obujulizi ng'omututte mu kkooti mwatunuulira atyo. So tuveeyo tusobole okubeera nga tweyongerayo bwe tuba tugenze katufune ebigambo bya Nambooze. Nambooze alina obubaka bwannyonnyola obulungi ennyo ku bantu oboolyawo abafaanana nga Mpuuga, Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala. Tugenda bufunako katono tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo ebirala. Gwe bavunaana Kyagulanyi kubalabisa. Omulundi omulala baleeta n'emboozi zitaliiwo. Nalabye omukulu omu bwe yali nga mukulembeze mu NUP. NUP yasimbawo Nabila Naggayi kubwa meya bwa Kampala kubwa Lord Mayor. NUP yasimbawo Nabila ki? Naggayi kubwa Lord Mayor. Era Elias Lukwago mube yawangula Nabila Naggayi yaliko nga wa NUP. Ngo wekitibwa Mpuuga ya kulembera okusalawo mu NUP. Nabila Naggayi na yavuganya ne Elias Lukwago. Elias Lukwago na wangula. Kwalo yali tamanyi nti nno Lukwago mwana wa Buganda. Yali akimanyi. NUP yasimbawo omusajja bamuyita Lukwago owa Kirayanga. Nyini timu ya Kirayanga. Okuvuganya Honorable Ssemujju. Njogera kalulu ka 221. Nga Mpuuga ye president, vice president atwala wano mu Buganda. NUP yasimbawo Lukwago owa Kirayanga navuganya ne Ssemujju Nganda. Era Ssemujju n'akola ki? N'awangula. N'ekyo tekyategeeza nti NUP yali tekolagana nabo opposition yabo. Nti yali tekolagana ne FDC by then nga FDC tenafuuka Kireria kyeyefudde kati. Twali tukolagana nabo. Naye dynamics za political parties zigamba nti ojja kuteekayo ebifo byonna obitimbe constituencies zonna ozikole ki ozitimbe 300 plus. Oli ajja asaba agambe nsaba kwesimbawo Kira. Temukoze mukago nti mwegase officially. Kati gwe omuwagizi woyo omugambe nti nedda ssebo autosabaawo waliyo mukwano gwaffe. Akuwawabira n'okuwawabira. Tuli mu kalulu. Era okusinga, this is a political party. Wabula ekikulu. Bwe muba ba Luganda ne mwesanga mu constituency emu. Mulino bwe muba musaba akalulu mufokasinga kalulu temwevuma bya buntu. Ekyali badde ekirungi ne mwegatta kye kirungi ekisinga. N'ekirungi ekisinga bwe muba temukifunye ne muddako ku kirungi ekyokubiri kwe kwevuganya mu nkola ey'obwase Luganda. Nga si ya kwevuma na kwewala na kwogera bisongovu na kwogeraganako bya bulimba. Okay, ye Betty Nambooze bakireke. Sigenda gattawo kigambo kyange. Okujjako okugenda butereevu. Njagala otwakatambi ka His Excellence Bobi Wine bwe yali agula kasooli ku mukyala ku kkubo n'agulira abalala bonna. Ekikolwa kino kyanyiizizza abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda. Bagamba kino Bobi Wine kyeyakola kimenya amateeka ga byakulonda. Soko katuweeko katono.
Logo si tetoni ya. Nabora nagazisa. Ebintu byensi bizibu. Webuuza oba Kyagulanyi anoonya kukiikirira kika kye oba anoonya kukiikirira ggwanga lyonna Uganda eyawamu. Bw'oyimirira n'omubreminga olw'ekyo ekikolwa, then kati mba sikutegeera. Naye nga Mwami Museveni atambula akola by'ayagala n'amabaasa agagaba. N'onenya Kyagulanyi olw'ekyo ekikolwa oggula kasooli. Kitegeeza enjala ne bw'eba emuluma talina kuyimirira. Enjala ne bw'eba ng'emuluma talina kubeera ng'ayimirira agule ekyokulya ku kkubo. Njagala owulirize akatambi kano, then njagala ne komenti yo ombuulire gwe kikyolowooza. Electoral Commission kino ekikutte etya? Ddala kino kiri feya? Omuntu anoonya entebe y'eggwanga mutuwe. In this campaign. So, of course, we have seen that, one, there's been a bit of obstruction starting for the National Unity Platform president, especially in Lira. But I want to commend about 2-3 things he did, although the chairperson of the Electoral Commission says he was disappointed. In an election, you have to identify your strong areas. So Bobby Wine went to the streets and bought maize and ate it with the people on the street. That is a plus for him. It shows that he's the people's, he's a Mubanda, original person for the people. He lives with the people. Common man. Common man. Eh? The people's people. Eh? Omuntu wa wansi. You know, that whole thing. But he was condemned by the Electoral Commission for having taken that action, saying he was not supposed to do anything outside the designated campaign areas. And the chairperson of the Electoral Commission said he's going to be summoning him over that act. But I found that act humane. The act of eating maize with the ordinary Ugandans. I found it very humane, and I also found it very appealing to an ordinary voter. Because the president does it every once in a while. He sees people digging in a garden. We saw even a clip. He stopped. He called the woman who waited, said, I've seen the president. I can't believe it, because she didn't know that he was even going to pass by the place where he has even been buying shoes. Yes, so from the boys working in the so I thought it's only fair that if one candidate does something, let the other one also do what he also feels he can do. What exactly did he say is a problem with him buying maize? The chairperson of the Electoral Commission said that they issued guidelines on how campaigns are going to be conducted in 2025, 2026. And amongst the guidelines is that you're driven from your house straight to the ground where the campaign is going to take place. You don't stop anywhere. You do not interfere with business centers, roadside traders, and ordinary citizens that are on the road, and ensure there are no processions. Doctor is here, she will tell us in the guidelines. Did they tell you that you cannot hold processions? No, it's not there. But he said you cannot hold processions. And he said he's going to summon you over these actions. Now, so then we have also seen the slogan, protecting the gains. And indeed, I like the listener who said, what gains are they protecting? I think what should have happened is that the NRM should have said enhancing the gains. That English word would have helped them to get away with it. When the president, for example, was in Karamoja, he was saying, you don't have infrastructure. I'm going to establish roads for you. So now, in that instance, what is he protecting? If he's just going to establish infrastructure. There's another word beyond, protecting the gains. There's leaping
into the first world economy. Yeah, but the tagline. Forgets that NRA is a military outfit. So they talk in terms of military, protecting the military term. Whether it is a military term or whatever, the tagline does not augur well with the programs as we are seeing them on the ground. When the president was in Karamoja, he talked about education and how he's going to enhance the education programs for the people in Karamoja, meaning there is a shortfall in the programs of education, there's a shortfall in infrastructure, there's poverty levels. He also talked about the poverty, he recognizes it, and even as he begins to move around Teso, he does recognize that there is poverty, he recognizes there's a shortfall in infrastructure, and he then says, this is what I'm going to do, but he's been here for 40 years. Almutewa Enterprises Limited, Kale, bwe bityo bwe bibadde. Omukyala alina kyabuuzizza ekikulu. Agambye nti Mwami Museveni atambuza slogani eya protecting the gain. Okuuma ebyo bye bakozeewo. Naye ate gy'agenda, agenda abasuubiza. Tugenda kola kino, tugenda zimba amasomero, tugenda bakolera enguudo, tugenda bakolera amalwaliro. Kati kikyagenda okuuma, kikyabasuubiza okuuma. Olwera tewali kya protectinga, tewali. Kubanga byandi protectinze, olwedda ali mu bibasuubiza bibakolera. Ate nga katuufu. Amazima kituufu. Kiddayo wali nti agenda protectinga ki his gain ne gain ezamikwano gye si bibyo ebibyali mu bikusuubiza mu myaka 4 ali mu kusuubiza ddwaliro masomero nguudo malwaliro ali mu bikusuubiza kiregeza mu byakugamba protectinga temuli kikyo bibye ng'omuntu n'aba musemberedde okategedde. Kale katuveewo then tweyongereyo. Bwe tubanga tweyongeddeyo, Bobi Wine alina ekintu kyali mu kusomesa. Agendedde ddala na beyond ng'agamba abantu nze sifuddeyo oba tonnonda. Naye njagala message eno ekutuuke mu mutwe. Tukwatagane, tubeere bumu, tuve mu ku kintu kutwawula. Message eno nkulu, oli ayinza okugamba tonnonda, naye okukwatagana kisinga okulonda obulonzi Bobi Wine. Nti bwe mukwatagana ate nga kino Mwami Museveni akirwanyisiza ebbanga lyonna. Temukwatagana, mweyawule mbafuge. Kati singa abantu bakwatagana, Bobi Wine ayinza obutakulembera ggwanga, naye ne likyuka. Oba okategedde ako. Ayinza obutakulembera ggwanga, naye ne likyuka okuva mu mikono gya Mwami Museveni. Ne gidda mu mikono gy'abantu. Ekyo kikulu nnyo. Bw'agenze mu mambuka eno apreachinze nnyo enjiri ya unity. Oba unity. Obwegasi n'okwegatta. Njagala otuwe katambi ako. Tell you this, even if you don't vote for me, I say even if you don't vote for me, as long as you open your eyes and we unite as a people of Uganda, as long as we work together for the betterment of our children and our grandchildren, we are the generation that must do that. Museveni ruled over our grandfathers. He ruled over our fathers and mothers. And now he's ruling over us. And he wants to rule over our children. He wants his son to rule over our grandchildren. So that is impossible. That is impossible. Let me also tell you this. Now, what you like the colonialists were behaving, Museveni fears the people who have opened their eyes. Every leader that opens their eyes, Museveni does something to them. He will. Bwavudde awo agambye nti buli muntu yenna
agezezzaako okubaako ne kyakola okubikkula amaaso g'abantu. Museveni abaddeko ne kyamukola. Buli muntu yenna era najja wano n'atandika batumenyera enduulu n'eraya. Enduulu newanika waggulu azze n'atandika okumenya abo abazze battibwa oba abagambibwa okubeera nti battibwa buttibwa. Enfa zaabwe nga tezitegeerekeka. Mutuweeko. He comes in a community and he chooses the people you respect, and then he gives them money and he uses them to keep you as slaves. He does that here in Acholi, he does it in Buganda, he does it everywhere. And those who don't agree with him, they end up dying suspiciously. In Buganda, where I come from, many of you know Sheikh Muzata, and you don't know how he died. Many of you know the Catholic Archbishop. We don't know how he died. Many of you know the great man called Andrew Takome Kaira. No explanation how he died. Many of you know about a man called Kasile Gwanga. Nobody knows how he died. He comes to Acholi. All of you know about a man called Paul Lokech. All of you know about a man called... Listen to me now. The things I'm telling you. Nobody's going to tell you. So thank you very much for listening to me. Listen to me, my brothers and sisters. I say, as long, even if you don't vote for me, but I want you to open your eyes. Maybe one day you will end the slavery, and my child will benefit from that freedom. So I was telling you that here in Acholi, there was a man called Gilbert Olanya. Uganda, there was a man called Julius Oketa. None of you know how he died. The list is endless. Okay. Abantu abo enfa yaabwe ebuzaabuza ebyaddala. Paul Kechimbu Kakongovule simanya biki blood clot. Anyway, tetujja bigenda munnyo entalo z'aba general. Katuzirekere ba general. Nayo osobola okungamba gwe kiki wadde toli musawo. Golooza kyekize kitta abantu abanene bwe batyo. Comment section gye tubimalira. Osobola okumpa endowoozayo. Yes, ne tugenderaawo. Then Kasese wabaddeyo olwaleero obulumbaganyi. Njagala obulumbaganyi buno olabe story eno. Then tujje tugyogereko. Njagala osooka ogirabe story eno. Obukoleddwa ku barracks za poliisi mu kitundu kino nga busaasaana. Tukitegedde nti abatamanya ngamba abaakoze obulumbaganyi buno baze kusaawa nga 11 n'ekitundu nga balina amajambiya olw'okulwanagana ne kutandika era nga kwabaddemu n'okwesooza kw'amasasi. Balumbye ebifo bibiri wane wange Kasese, balumbye Kasese ku police barracks, ne balumba ne Lugenda babadde ne Butida ne babeera n'amajambiya ne beera na binne obaka nkugambye nti ebidagala bino besiga ebigando ebikonjo babiki. Okusinziira ku RDC w'e Kasese, Lieutenant Joe Walusimbi, abasirikale ba poliisi 5 balumiziddwa mu bulumbaganyi buno so ng'era waliwo n'obuyumba bw'abasirikale 2 obwayonooneddwa nga n'akamu ku buno kateekeddwa omuliro. Kyokka poliisi yakwataganye mangu n'amagye okugezaako okufunza abalumbaganyi era nga tukitegedde nti abasukka mu 15 ku bo battiddwa so nga abalala abali eyo mu 30 bakwatiddwa. To thank police and UPDF for having arrested a good number of them. I know they will speak where they came from and their motive. I want to tell the people of Kasese, more especially the youth, that we are seeing some of them are young people.
though there was one or two old men, but mostly the young people, I want to tell them that they should embrace work. Very early in the morning, my dear youth, wake up and work. This business of radicalization or being radical and supporting terrorism is very negative. Omu ku balumbaganya abattiddwa tusanze yeebulunguddwa ab'ebyokwerinda ababadde batandise ogwabwe ogw'okukuŋŋaanya obujulizi kwe bagenda okutandikira okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Omulambo guno gubadde mu luggya lw'ekkanisa eyitibwa Grace Cathedral ng'eno eri Kinyana Mpindi ne Barracks enkulu ey'Ekasese eyakoleddwako obulumbaganyi. Nga bakyali awo waliwo omujaasi omu aliko kye yeekengedde mu nsiko erinaanye ekkanisa eno era tulabidde awo ng'ab'ebyokwerinda batandika okwekwata enfo. Ekiddiridde kubadde kwolekeza nsiko eno byasi okusobola okufunza abo bonna ababadde bayinza okuba nga beekweseeyo. Oluvannyuma kizuuse nti wabaddewo omuntu omu era ng'ono agenza okuggibwayo ng'ebyasi bimukombye ng'asigaddeko kikuba mukono. Ono oluvannyuma ateereddwa kabangali ya poliisi n'ayongerwayo mu ddwaliro. Mu ttawuni y'e Kasese ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era ng'ebimotoka by'amagye bibadde birawuna luguudo ku luguudo. Ab'ebyokwerinda abalala babadde balawunira ku bigere. Kakati mu story eno saagala kuwakanya bikoleddwa, njagala kwebuuza. Bakugambye nti 15 battiddwa. Naye awo wennyini we babadde waliwo omusirikale eyeekengedde. Mu kwekengera ne batandika okwekwata enfo. Ne mu kwekwata enfo amasasi gatandise okuvuga. Ne kye bakuba tebakiraba ne gatandise okuvuga. Mu ddakiika ntono tuweekaawo amasasi we gavugira, ne bw'okalekayo katono tuweekaawo we gavugira awo wennyini. Tebalaba gwe bakuba ne batandise kuba bukubi mu kisiko. Bwe bagenze ne bavaayo n'omuntu. Obulumbaganyi buno bwabaddewo budde ki? Bwabaddewo mu kiro. Yazze n'atema n'asigala ng'ali awo mu kifo. Awo nze naawe njagala otuwa akafaananyi ako akakatyuni. Oba yes, soko tuwa akakatyuni. Bw'otunuulira akafaananyi ako akakatyuni ojja kwesanga nga abaalumbye bakutte majambiya. Si bwe kiri? Abaalumbye bakutte ki? Majambiya. Mu kukwata amajambiya baalumbye Barracks n'amasomero. Oba baabadde ne programu erumba amasomero. Naye babaanukuza na masasi, which is okay. Naye bwe kibanga abantu bano bazze na bijambiya ne balumba ne bookya poliisi, njagala ompe ekifaananyi kiri ekirala. Yes, njagala ompe ekifaananyi kiri ekirala. Okay? Mu kifaananyi kye tugenda okulaba balaga omusajja nga bw'omulengera yakwatiddwa n'awanika. Mu professional ya police amagi omuntu awanise tebamukuba. Muba mujja kwetaaga obujulizi.
omusajja ono lwaki yawanise ne bamukuba ate amasasi? Lwaki yawanise ne bamukuba amasasi? Ekyo nkibalekedde. Naye omwogezi wa poliisi avuddeyo n'atubuulira ebyo bya security tetujja bigenda wala. Si kyo? Tetuli ba investigator. Katusooke tufune ebigambo bya ayogeri ya poliisi. Bulumbaganyi babukoze naye security ebatuusizaako ebisago era egezezaako nnyo okulaba nti eziyiza ebintu bye baadde baagala okutuusaako oba obulabe bwe baadde baagala okutuusa ku installations zaffe eza security. Tujja kubawa details z'abantu be bajje mu budde mu operation eno, abakwatiddwa n'abatuusiddwako ebisago mu maaso awo. Kyetwagala okubabuulira is that operation ekyagenda mu maaso. Tusuubira nti mu bano betuyina betunywezeza betuyina oba betwaligambye nti abali under arrest tujja kujja mu ekiramu mu exactly one ekigendererwa ky'abantu bano. Ekyokubiri bebaani. Oyinza okugamba nti bebano enkya nosanga nga actually balala nnyo. So actually to advising as professionals si kirungi novaayo no drawing conclusions. Ate ekirala benyini ba attackers tebanaba kuvaayo mu bitebe byabwe eyo abakulembeze gye bali okujja okuvaayo okumanyisa nti bebano they belong to group eno neno. Obubaka bwe tuwa abantu abali mu bitundu ebyo ebya the Renzoris mu police regions zaffe za Renzori East ne Renzori West babe n'obuvumu babe ne trust bamanye nti tetutudde wabaawo any threats tujagezaako kukola buli kimu ekisoboka ng'etteeka bwe litulagira n'amaanyi n'obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuyina okulaba nti tubawa obukuumi. Maybe just kyetubasaba nabo okukwataganira wamu naffe making sure nti omulabe tatukola ki tatuyingiramu n'atutuusaako obuzibu. Kale byebyo mbadde nina ano gwentunuulira ano ayina obubaka bw'ataddeyo ku nsonga y'emu eyo. Bamuyita Samuel. Agambye nti police always to public pressure, but I hear because they are the best judges or witnesses of the circumstances here. Word says this fellow was shot by a stray bullet. Others say he was shot by a rebel group from a distance. Nti abasirikale lwaki mbinnyonnyola abasirikale emirundi mingi bakolera ebintu ku pressure, ku public pressure. Oluusi ne beefuula abalamuzi ne basalawo kyenva okunnyonnyola wali bo ne basalawo ne bafuuka bajjaaji. Abamu bagamba nti bano bakubiddwa stray bullets, abalala bakubiddwa ate bayeekera bannaabwe. Kakati poliisi kikyegamba? Of course tetujja bigendamu nnyo tubyesonyiwe mu ngeri yemu. Era waliwo abalala abakubiddwa, abakwatiddwa, abalala ne bakubibwa. Ate sayidi ki? Bundi bujjo. Era wabadde ettemu eddala. Katugende bundi bujjo.
Tiabundi bujo ne Fort Poto oluvannyuma lw'ekibinja ky'abantu abatannategeerekeka abadde babagalidde ebiso okukola obulumbaganyi mu bitundu bino. Bano balumbye enkambi y'amagye ga UPDF eyakakuuka ne Malindi mu ggombolola ya Sindira mu disitulikiti ya Bundi bujo ne battayo omusirikale wa UPDF omu n'omukyala w'omusirikale omu n'oluvannyuma ne bateekera enju z'abasirikale ezimu omuliro. Mu kwerwanako abasirikale basobodde okuttako abalumbaganyi 2 n'abalala 5 ne bakwatibwa. RDC w'ekitundu kino Jones Mugabirwe akakasizza obulumbaganyi buno. Nyenkyakala muno nga kutandikira saa 10 mpaka 11 tutungira abalemu batakinga ditachi ya Malindi twagambira bakakuuka eri hansi yayo enyegere yamba ba Malindi ubarugiremo abalemu nibo bamwe kikose kindi kijja cha ditachi ya kakuuka. Abungu tutakalengera byona ntubatumarira wona twegaruza bakakuuka ati bagende mu makagawo akwa ditachi tumaze kwa rebeletinga letu tugenda Malinda abo akasozi nito bana badirenga kwiko bitu nabo bantu bayikirinde kubaliso bateka kuba bayikirinde. Mu ngeri yemu efaanagana ne Fort Poto wabaddeyo obulumbaganyi bwefaananyirizanga buno ku ssomero ly'abasomesa ba primary erya Kanoni Apollo wabula wano ab'ebyokwerinda babalabuukiridde ne babasindiramu amasasi nga tebannayingira mu wankaaki w'essomero lino okukkakkana nga 7 ku bo bamiziddwa omusu n'abalala 6 ne bakwatibwa wadde ng'abamu babadde bamaze okumalamu omusubi. Abatuuze olwawulidde bino ne batandika omuyiggo gw'okubawenja okukkakkana ne bafunako 2 nabo ne batwalira amateeka mu ngalo ne babatta. Oluvannyuma wano batandise patrolo mu katawuni ka Karago mu Fort Poto North Division nga baaza buli ayitawo nga ne bbaasi tebazitaliza era abataasobodde kwennyonnyolako bulungi babakwasizza poliisi. Okay. Ebitundu 3 birumbiddwa. Kasese, Bundi bujo, Fort Poto. Inacho ogamba? Nze kyengamba kyekyo. Soma akafaananyi soma akapande okategeere. Tuli mu campaign tokyerabira. Abantu we bakuŋŋaana opposition. Saagala nno mulowooze nga nze bwe ndowooza. Mulowooze nga mmwe. Tumanyi emabega kaawo waliwo bbomu ezaabaluka mu Kampala. Ne batugamba abo ba ADF simanyi abo baaki. Later ne batubuulira nti tewabaddewo wano ba ADF. Nti babadde baki? Nti babadde basirikale baffe bennyini nga be bakola bino. Ne tugamba Mungu wa amaanyi. Emandwa bwanika neekola. Oba oli awo tunafuna omukisa okumanya nti ne bino tewabaddewo bayeekera. Sigambye nti tebaliiwo. Naye okusinziira ku biri ndeete yali alumiddwa ku musota. Dolooza bw'oyisawo omugu ayinza obutabuuka era yeekanga. Kakati nga bwe bazannya ziri firimu kisoboka n'eno gizannya. Gwe ate muba mutya ng'oli yalumbye kiro n'akola byakoze ne mujja mu budde bwe mujjiddemu. Omusirikale naga mpulidde nno akeekanga ne mutunuzayo emmundu ne mukuba. Ne mumala okukuba ne mugamba nti wuuno tumusanze abaddeyo. Ng'abadde yafudde wamu mutuusizaako bamutuusizaako ebisago n'alema okudduka. Kale tuli mu firimu oba mwe tuli oba nsaaga. Byaddala tugenderaawo. Situgenda sukkako wano. Njagala kubeebaza. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tumalidde. Njagala okubeebazaako ensusso. Mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Sajjime mbadde ne Morgan ku mapeesa at the same time yali ku lens abikola ebiringa wa lukuku. Kwebaza Morgan olw'omulimu gw'okola ogwo ogw'ettendo. Nsaba Katonda abatukuumire abatuwere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi.
ate mweraba.